Ziweze ennaku bbiri nga basuubuzi mu kibuga Kampala beekalakaasa olw'amazzi okubayingira mu maduuka gaabwe, bannannyini bizimbe okubongeza ssente za bupangisa ebitundu 10 ku 10, ssente z'amazzi, ssente z'amasannyalaze, za kaabuyonjo, ssaako n'omujjuzo gwa kasasiro mu bizimbe. Abasuubuzi basoose mu lukuŋŋaana ku kizimbe kya Kwarisel nga bavumirira abasuubuzi okweryamu enkwe, kyokka nga balagaana omuggalo gwa sabbiiti nnamba. Mumbulire kyemba nkola. Nga bakulembeddwamu ssente wa Kasiita, ekibiina ekitaba abasuubuzi batandise okulumba amaduuka amagule nga balagira abasuubuzi okugaggalawo ku kifuba. Abamu ku basuubuzi balabiddwako nga basuula ebintu bya bannaabwe mu maduuka. Embeera eno tetaliza n'abatembeeyi abadde bayiye ebintu ku nguudo ne babalagira okubiggyawo wakati mu bukambwe bw'ekitalo okuva eri abasuubuzi. Bongedde okutambula enguudo ez'enjawulo kutuusa adumira poliisi ya Mini Price. Joseph Muliika bw'azze n'awaseketta essimu era Bisenge evudde mu bakama be okumulagira okuyimiriza by'abadde akola era nga Seketta alabiddwako nga yeetonda ku ssimu. Kambeewo afande kangende. Alabudde abasuubuzi era balagidde okugenda mu lukuŋŋaana ku luguudo lwa Nabugabo. Poliisi n'amagye bazze ne babagoba. Abasuubuzi bagenze ne bakwata firimbi ne vuvuzera olwo ne batandika okubifuuwa ekisannyalazza embeera mu kibuga. Abasuubuzi ku kizimbe kya Grand Corner, Gazaland ne Galilaya balanze okuggala amaduuka gaabwe ekisannyalazza emirimu. Poliisi n'amagye bayingidde mu bizimbe nga balagira abasuubuzi abadde bafuuwa firimbi ne vuvuzera okuvaayo mangu. Beekuŋŋaanyizaamu ebibinja ne bagenda ku kizimbe kya Lower Park Plaza okulinda omugaggato mu Kitandwe, omu ku bannannyini bizimbe mu Kampala. Omukuumi wa Kitandwe akumye ekizimbe kino akubye essasi mu bbanga okutangira abantu okulumba Kitandwe era bano basigadde ku luguudo lwa Ben Kiwanuka nga bwe baleekaanira waggulu. Omu ku basirikale wa poliisi ya Lower Park alabiddwako nga abuna obufofofo okuyita banne bamuyambeko okugombola ebbiina ly'abasuubuzi. Adumira poliisi ya CPS Tukunda ne Abraham azze n'abasirikale nga badduka basaza bibatu okugombola abasuubuzi abadde beeridde omugujo. Poliisi ekutteeyo abantu n'omuzindaalo bibadde bakozesa okukunga bannaabwe. Bakira abasuubuzi poliisi gy'eva gye badda okutuusa gye lyayo UPDF lwerize mu bungi okubagombola era abamu babadde basigadde mu bizimbe ne mu nkubo zaabyo. Poliisi waliiziddwa okuba amasasi mu bbanga n'omukka ogubalagala okubagombolola. Tiyagasi naye nkyatunula, tiyagasi mwamukikula bannange, tiyagasi kakyatukwata bulungi. Obwedda poliisi n'amagye bakwata abasuubuzi abateeberezebwa okukuma omuliro mu bannaabwe ne bateeka mu kkomera.
Poliisi n'amagye basigadde balawuna ekibuga okulaba nga tewaddamu kubaawo kajagalalo konna. Ate pulezidenti wa FUTA John Kabanda agambye nti abasuubuzi okwediima bakikola kubanga basobeddwa ekyokukola ate nga gavumenti erabika ng'etabiwuliriza. Abasuubuzi bali mu busoberwa bonna okwetooloola eggwanga lino. Lwaki? Kubanga ebibanyiga bingi ate nga buli lunaku bafuna essuubi eribikolako naye ate ne bitakolwako. Omusolo gwa kiro gukolweko. Ekyokutaano, abagagga bakola ebintu ennammanve ne babitembeeya okwetooloola eggwanga nakyo kikolebweko. Ekirala, abagagga b'omu Kampala bagoberera amateeka ku tteeka erifuga omupangisa ne Land Road. Sulaiman Mutebi ne William Buyondo be bakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.